Nezigula obuntu buno kyokka buno butandise kwonooneka bunnemye okuzzaayo. Tegayaka kongoliro mu lugifuna akakongoliro oteekeyo. Nagere neziko obuntu bwe mbuno nzigulawo eddirisa buganye okuddayo. Kakati ate butulika butulise nze bufumba buno soya n'abumalako kandabe kana. Ali ku kamera akulaba. Sebo Kapale. Wima Amerika weyagala. You came from work. You came from work. I was here. To the doctor, emergency, so I'm here. Yeah, I was here, not good. The ambulance is here. Don't you see the measurement of the wounds? The ambulance is here. But you're not taking your medicine every day. I've taken this one already. Yeah, but you have to take every day one of this, every day one of this. One and one. I've already taken this one. Huh? I've already taken one of this one. Okay, and this, and take your blood sugar again, but let's go. I said, Kuluguanyu. Baba deba kutebada obadde da Uganda banango batuzinga towana we ani Salongo Salongo gondetere mutawana ku kyalo kuno olaba okuwanda mu ngato singa tewawanze mu ngato singa kutte singa tewawanze mu ngato singa kutte ate motoka egalaji Kapale oba yingidde atya nga simulabye ayiseewa obadde obedda muswami nga simulaba ayiseewa avuddewa Kapale sebo kyeyagala olaba wabweru gwe Kapale oyina ebisuubizo by'emmotoka watula wanda weddusu kampandu wano tu ayangwe baba mirundi esatu Nijja kusanga kati kwatawo weesige mu kyenyi watuula beera siriyasi kwatawo weesige mu kyenyi omugambe nti nkubeere bwongo ubeere ku bwongo Nagwe noba ngonimba gwe Muzaffaru siku otambula n'akadomola k'amazzi gwe mbadde bankutte kyaweweza mutima osiruwala osimattuse obusolo bwetto nga mbuli bubi nga mbwogerera oba ayingidde atya abeka naye mulogologo ayingidde atya nga simulaba oba bwe bumugambye oba obuntu buno bwogera tebanga bwogera kati osobola okusala n'ojja e Canada ate oli musiru nina visa ya Canada nze anti n'ogisaba bane mumpe ku bulikes mutapinge ku sikulini mumpeyo obulabolabo nga tebannango bakusimu bayina n'okutuuka ne bango temumpa mami dolini mpayo ku kinenenene bango be mufumbo nga agenza alina gy'alaze alaze wate agenze ku office kansange nga nsibye n'omusipi kansibire ddala n'omusipi alime kubaako nakyalowooza mwe mbadde nina byenkola passport ogijjeeyo passport ogijjeeyo passport ngiina wano mu nsawo eyo sigita ngenda kufuna n'akagwanja mbaze nga bulingi kubanga wekibalukira ng'ojja Canada ng'ojja ngenda buuza mami Joyini oba sookuwa invitation n'ojjako mu lukuŋŋaana lwaffe era mumpe ku lukiiko nzije zino ayagala okuyomba amangu gano bambi ajje wano osooke muwaane baby I love you sukari is killing me I love you so much mukube bukisi wano ndabo bakyali mulaavu tomugaa nti kiringi ajja kutya ajja gamba nti kati ate ofe nga sina wakuza nomugaa nti kiringi migamba nti sukari hyping me alinnye alabika alina byasanzeyo byempamyemu nga kati ayinza oba ali mu kuyomba eyo
bambi negwe sukali akusise ondabye ya kati wewe gulu kulokuna naddukana nentukana olubuto ne lwetukota gwe singa teyalinze nandirinnya nenfiira ku butaka sigenda kufiira yeeyo ku butaka nfiira wano nga muzira nfiira mu lutalo nga muzira ate tetukuze Uganda omulambo mugeza ne mugutwala temukwata ku mulambo gwange muguleke eno gubeere eno kale olaba waliwo osibye ku butini inga tajja ebbugumu kumbe ng'alina omukazi olaba wali oli balimba omwana olwo kumbe olina omukazi wabula abasajja oyo gwakusanze wangamba tolina mukazi witini muganda ono muzungu mba nkoze kasavu kanyama naye kyemmanyi oluti olukuluma kuba omukazi alina engeri gyakusanze olengedde engatto ate aliwo obulogologo olaba sukaali mnyezi omupima yamulese n'emisinde okuntwala mu ddwaliro sukaali ngali ayi ndi wano nze na sukaali annumira kumu naye kati walidde ekyemisana bwe ndya emmere olubuto luba terwekyusa kati ate bwe ndya emmere mbeera bubi nnyo bwe mba siridde era alinnya otya but you're lucky onuunanga omunnyo oli musiru ate nona omunnyo kapale onojja mu zaakayo mu nseko buseko akasooke mala okutereeza sukaali kyankola bwe sukaali andi bubi sukaali kyankola nate kuno omwami moshidizo chief moshidizo nkunoonya naye esimu yo nagikebera esimu yange nkyusiza esimu whatsapp nebuliramu bambi moshidizo bambi mpeza ku whatsapp moshidizo kapale moshidizo mmanyi namuulyako edda mu lutalo lwa Amini tomanyi badengera byono manyi nawe nina olugambo kapale sukaali akulumye tokyalina n'amatama kugambye sukaali annumye abasinga bagamba sirimu yannuma ne bagamba sirimu mulina ne sukaali ne alusaazi byonna birwadde byange kasita nabo beepiica bajjamu empale ne beepiica sirimu tomuyina like sijja kulumiriza naye sukaali kapala ayina sirimu nina sirimu wange lwaki ndeka ne sirimu wange lwaki omujjako ekirwadde kye bambi ngenda kwerangirira MC Kat singa yerangirira taliwo kati kapale singa tewafuna muzungu wandituukiddewa singa sukaali yakulumirawa singa oliyo mutuliza abantu zoddukanamu nga bakuyombesa yeah you came to ambulance baby yeah I'm appreciating ambulance. It was very fast. I was here with this man confusing me that I'm going to die. Yeah, ambulance finally. But my ambulance is very smart, baby. Wow. My ambulance is very smart. I was here with this Ben of Belgium is confusing me. That ambulance is not coming. I'm going to die. You know that I'm small, so small because of sugar. See? That's because you stopped eating. When I eat 2 boiled eggs. That's so much food. Oh my gosh. Yeah. Only 2 boiled eggs. When I eat so many things, we know, but you got skinny because you're not eating so many things. And remember what you did with the prunes? Yeah. Don't forget. Yeah. Forget. Yeah, today you did. Forget what you did. You're very, very good, baby. I'm appreciating. I was almost going to die, and I can't die. How fast should we go? You want the police to come? Kawedemu dda. Ngiri
this is a problem. You didn't eat. Yesterday morning your sugar was low because I made you the oats. And But I didn't know where to make the sugar to go higher again. It's because yesterday morning I brought you the oats porridge in bed. I gave the oats. Remember? Sugar stable. But this morning you didn't eat. Yeah, I did eat. Because you were helping me get on the floor. No. Yes, you were. Yeah, I was helping you. Yeah, I was helping you. No, I didn't feed you. You gave me food. Yeah. And from there, I went to bed, sleep again. Right. I went up at around 11. I cooked 2 eggs. That's not enough. You have to eat 5 times a day, remember? It's not your fault this time. It's my fault. You were helping me in the morning. Yeah. Tugenda kukola ntya muganda we Kapale omuntu asembeera eyo kubanga eno gyendi nze obadde omuwadde eddagala ly'obugatto naye ntiddeku engeri gy'omugambye wandula mu bugatto. Avudde ku housewife avudde ku wifi y'ewaka ambi eddagala ly'obugatto ddungi kati olaze gye nafumbirwa amaka gatambula kati nze omukisa gwe nnina ngeno nze gye nafumbirwa bwe bagezaako okuntaataaganya nga nkwira mamidoli nkwira mamidakale ng'ogenda nomuganda nona kiganje nawe obugatto wabuwa bini nawe obugatto wabuwandulamu n'obufukamu nze n'Akapale nagooza mazzi naye katawazi katawadde ki tekikola wemma kyovulaba nkulaba obuzina oli musanyufu olaga nti obufumbo butambula nze newange ndi kaseerezi embeera etambula kirya naye kino kirinamu empukutu ate ekirwadde kya sukaali tekiwuliza mateeka bukira ekirwadde kya sukaali tekimalaako kati obanti abazungu tebagala nyera abantu bamalako kubako tebagala bakooya abayo ne shift ye alina okukola biki kati bwomufiirako abalowooza oli asasini tayagala nnyo omufiirako kale ate kati nzeyo mba sisobolayo kubanga gwe okuba kalamba oli wa kando nze njagala okukakasa gwe tomusobola kati wano nze njagala nnyo okukakasa ekirowooza kiramu n'amaalo ekiriramu n'amaalo mangi talinamu maalo bambi sukaali naye si bulwadde bunene naye sukaali biini bulwadde bunene lwakuba like tuseka naaseka sukaali bulwadde bunene ate sukaali aluma bamutuuka ku mutwe omugambye mbu singa yali gwe wandizeeyo ku butaka omulamu n'ofiira ku butaka lwakuba kati nange nze sisobola n'owofuna ekirwadde nze okufa obutwa nga ndi Uganda nfa obutwa nga ndi bweru yeah, you're right. True. omulambo gweno bagukuba eddagala ne gukala bulungi ogwa Uganda bagukuba mafuta mafuta parafiini naye nga obone gyemugyeko bannange esimba gimugyeko banyiza kigisudde mu bbuutu badde bakiwulira tegeka wadde ogera nagikasika eyo bulijjo entambula baka kigikatuseeri atulegedde abantu beyo naye okuwasibwa si kwangu ku Bulaaya okuwasibwa si kwangu ku Bulaaya Uganda omusajja asobola okukweka essimu ali ku TikTok kakati loozo labo yali akwesimbye ngamaze future obaka olwo yali alazeewa omuzungu nga yalwako nnyo bw'atambula wamulisa akyali eno gye yatuukira gye yali awuga ennyo yali akyali Las Vegas kati yali akyali Vegas kati bano abamutuusa ne bamugamba boy Kapale engeri gy'olyamu nakuleka ebintu ewaka kyawe obunywa olwanyisa bulwanyise genda ne bamufunira tumugere ku peegi ejo ekiwulira nga bukyayi bukaseera anywa anywa n'afuuka anywa bwanywa bwafuka bwanywa bwafulashinga bwanywa bwafuka
Nenga Abula bin. Nje mkwanje. Twewase. Kangende bake walini wafisa zino zigenda mu ssatu. Oli yuke. Twewase. Tukole ki? Twewase. Nga tongambye baakuwasa. Ate kati bampasa nsolo nnoba. Ate ng'onobudde bagosobola okujja wano tolina biwandiiko bijjayo ke. Bw'ojja kujja. Onaasindikira gundi? Sente za flight? Zirina meka ngambe mamidodo. Nebiri buli kimu kitambuliza ku mamidodo. Ate lwaki yanzaala ampa obutwa? Maama wamumenya nnyo sooka okakkane.